Sibe bbiri. Buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni yeeyama okwongeza abakozi ba gavumenti bonna ensimbi nga n'abasomesa mu batwalidde. Wabula okuva olwo ensimbi ze yeeyama okwongeza abasomesa zaafuukaganya n'aganywebwa omuwangaazi. Kino kyaleetera abasomesa nga beegatya mu kibiina kyabwe kiyunatu okutuula era ne basalawo okujjukiza gavumenti nga bawandiikira ebitongole ebikwatibwako, wabula nga n'abamu babeepena ne bagana n'okussa omukono ku ndagaano ey'okutuukiriza obweyamu bw'okubongeza ensimbi zaabwe. Kino kyabajja mu mbeera era ne balangirira nga 19 mu Gwokubiri nti bawadde gavumenti ennaku 9 zokka nga bwe tabongeza nsimbi bakussa wansi ebikola. Wabula ku nsaleesalo w'ennaku 9 kati kubula 2 zokka era bagamba nti singa Sande etuuka nga teri kituukiddwako si baakukwata nnoni ng'abaana bazzeeyo okusoma. Sunday, 19th May 2019. Therefore, effective Monday, 20th May, is the day of industrial action. That day, if we shall not have had anything, that day will be the day for industrial action. Philip Duluga Buni nga yamyuka Ssaabawandiisi wa UNATU agamba nti si baakutiisibwatiisibwa muntu yenna era bw'atyo n'akunga abasomesa bonna okwetoola eggwanga obutalinnya ku masomero ng'ensonga zaabwe tezinnakolwako. We call upon all the teachers to join us in the struggle. Buterevu nkwanyiza nnyo pulogulaamu Sibe bbiri ekyo kino ekyolwaliro ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa May omwaka 2019 y'ensonga gye tugenda okutandikirako awo wennyini tukubaganye ebirowoozo bano abasomesa bo baafuuka ki oba kiki kye baali. Tubalaba bangi ababaka gye buvuddeko beeyongeza emisaala nga kakati baagala tugende maaso tuba spoon feeding oba tubakwatire n'ebijiiko tubaliise tubasasule ne OTT naye nga tebba abasomesa abaana b'eggwanga lino Uganda ate era nga basomesa n'ababaka bo buli mwaka buli taamu beeyaguza lujjo nga kintu kimu ekibakaabya kya misaala. Ne gye buvuddeko olwaleero Paalamenti ekkiriza Pulezidenti Museveni abeere ng'ayongera obuwumbi 17 ku buli obuwumbi 2019 ezimuweebwa nga State House ne weebuuza ate bo bano abalina okubeera nga bateeka ettoffaali ku ggwanga lya Uganda buli mwaka bakaaba. Tujjukirako Prime Minister omu yavaayo n'abagamba nti bano oba batassa wansi bikola bateekyusa kuva mu byakwekalakaasa bagende balima embuzi wabajja kuba babagoba. Ate era n'omwaka ogwedde Pulezidenti azze atiisatiisa bangi nnyo ng'okuli abasawo abasomesa nti bano batassa wansi kyakukyusaamu kugamba nti bagenda kubeera nga basomesa ajja kubeera ng'aleeta abacuba. Wetwagala tusinze tukubaganye ebirowoozo tutegeere abasomesa tebagumiikiriza bugumiikiriza oba waliwo ate ebirala kuba emirundi egy'enjawulo tujja tubalaba nga okeboogerezaganya ne gavumenti naye ate okwogerezaganya kyekati kuvaamuuko wadde birungi oba bibala bigwanidde okakkana nga bo bye boogedde babisudde mu guluka ate ne bakola ebirala. Nze Moses Wamala ojja kuyita ku mukutu ogwa Facebook ne Twitter Delta TV Uganda kojja okubeera ng'oteeka endowooza yo naawe kyolowooza ku kya abasomesa gavumenti okulindiriza okubeera nga tebasasula buli mwaka bavaayo buli taamu bavaayo n'ebintu ebyenjawulo ne bagamba nti twagala kino gavumenti neetakiteeka mu nkola. Buterevu mu studios negatiddwako mukulu Philbert Baguma ono ye Secretary General w'ekibiina ekigatta abasomesa abakolera gavumenti oba abasomesa aba gavumenti ekya UNATU. Mukulu Philbert nkwanyiza nnyo ssebo. Bigenda bitya ssebo? Susuubira nti bigenda bulungi. Kwekalakasa kwe muli ebintu biri bubi nnyo. Yesebo. Bantu bagamba nti temugumiikiriza buli mwaka mujja muvaayo n'okwekalakaasa butagumiikiriza oba ndowooza teri muntu mugumiikiriza ng'omusomesa. Okay. Kubanga n'obwolaba essente ze tufuna ofuna sente omuntu zagenda wali n'anywamu akacaayi ku makya ate olina family oteekwa kulabirira family yo nabo beetaaga bintu ng'eby'abantu balala n'olwekyo impression eyo mbi mu public okugamba nti abasomesa buli lunaku oba buli taamu babeera nga basaba sente ekyo si bwekiri kubanga tuzze nga tubeera betrayed by government kubanga government waliwo ebyekoze ate
tugisiima kubanga waliwo ebyekoze naye bw'osuubiza omusomesa ate ng'omanyi nti ateekwa kuddayo okusomesa wandituukirize bye wamusuubiza n'agenda ku mulimu. Bw'oba nga togenda kubituukiriza oba oleese emivuyo. Mu mwaka gwa 2011 twatuula ne gavumenti ne batusuubiza nti tugenda kubawa ebitundu 5 ku buli 100 naye nga tebazirina nga teziriwo esaawe ne batugamba tugenda kubawa ebitundu 15 2 15 ebitundu 5 nga babitemyetemyemu babitemyatemu emirundi 3 ne bagamba omwaka ogusooka tugenda kubawa 15 2 15 ntugamba kale ne tuddayo okukola. Kati omwaka ogwasooka ne batuwa ne tugamba endagaano kirabika ekoze eyiseemu ne tuddayo ne tusomesa. Omwaka ogwokubiri nga tusuubira ebitundu 2 ku buli 100 ekiseera kyatuuka budget ne bakola nga titulaba sente ne tubuuza kiki sente temuli ate ne communication teriiwo. Awo ne tugamba kati ebikwato tutadde wansi. Kati awo public bwetulaba egamba naye luli abasomesa baali kwekalakaasa nakati bali mu kwekalakaasa kiki lwaki baagala buli lunaku beekalakaase ate nga gavumenti yeedyeri yekikoze naye nayo nevaayo negamba abasomesa twabawa sente ate kati bali mu kwekalakaasa. Olaba esente ze twakirizagana mu 2011 zigenda kugwayo mu June. Kati eyo myaka emeka batusuubiza myaka ekyo kuva 2011 kuva 2011 naye zigenda kugwayo mu June 2019. Kati awo olaba nti gavumenti ezenga tetutwala bulungi. Kati leero kyetwogerako twatuula ne gavumenti last year mu February ne tutuula meetings simanyi twatuula mu meetings meka zaali nyingi ne tutuula ne tujja mpola ne tutuuka mu June zaali nnaku 22 za June 2018 ne tukaanya kale ne tugamba kale katukome wano ne government ne tugamba en opposition ya government ne tusaawe emikono ne tugenda. Katolaba kuva June omwaka oguwedde n'okutuuka leero tubuzayo omwezi gumu okumala omwaka financial year. Kati ne tutuuka mu October budget nga batandika budget cycle naye nga tutunulamu tetulaba sente. Bwe twatuuka mu February omwaka guno ne tuwandiika kye bayandiise notice ne tuwa ensalaasale ya nnaku 9 nga tuwandiikira Prime Minister ne Minister of Public Service ne Minister w'ebyenjigiriza ne tubawa ensalaasale ya nnaku 9 gy'emyezi 3 nazo ne zigwayo ku nnaku 19 eza May. Kati bwe zaagwayo ne tugamba kale katuse ebikola wansi. Leero tuli mu lunaku lwokubiri ng'ebikolwa tubitadde wansi. Ate tulinze government kubanga ebikola tubitadde wansi naye bakyalinayo omugisa
kubanga amasomero gagulawo Monday 27 so wano nga tonatuuka Monday government ekyali nayo mugisa okuvaayo netugamba nti sente tuzifunye tuzitademu abasomesa muddeyo musomese kubanga ffe twasoma okusomesa ate tuli beteekateefu okusomesa naye kiringa bakutute mu kisaawe baagala ogende mu misinde amagulu ne bagasiba n'emikono ne bagisiba ate ne bakuba efurembe kale duka awo oyinza kuduka distance eyengana ki mu ssaawa meka n'olwekyo ffe ng'abasomesa twagala government eveeyo etuukirize ebyo bye twakirizagana nayo tugende mu masomero tusomesa. Ministry ya Public Service egamba sente tezirina essaawa eno ate kyewuunyisa kubanga enteesagano ezo zonna zaali mu public service n'endagaano eyo gye twogerako twagikolera mu boardroom ya public service nga minisita wa public service Honorable David Karubanga nga waali nga permanent secretary wa Ministry of Public Service nga waali ne Minister of Sports State Minister for Sports Honorable Charles Bakabulindi naye nga waali kati public service bwevaayo leero negamba nti sente teziriiwo ekitegedde leero lwaki teyavaayo nga budget cycle etandika netugamba naye endagaano yo twasaawo emikono naye sente teziriiwo kati tukole ki katolaba tebaatugamba nga budget etandika ne tubawa ensalaasale ya naku 9 ne basirika kati leero tuli mu lunaku lwokubiri nga tutadde ebikolwa wansi bali mu mawulire nti sente teziriiwo tebanaba kutugamba kubanga tetulina official communication eva mu government ng'etugamba nti sente tebazirina n'olwekyo ffe tukyabalinze kubanga negotiations toyinza kuzigala Mkuu Filbert zibeerawo simanyi perception oba kintu kyofuna ng'owulira President Museveni Parliament olwaliro approvinze okumwongera sente yo nga State House simanyi bwe kijja mu mind zammwe ng'abawunatu okubeera nga bakatubala baakeyongeza allowances bagala basasulire OTT President wa Parliament approvinze obumbi 10 bumwongere kiki kyofuna katolaba government n'ensi yaffe ba member ba parliament bateekwa okukolera abantu be ba representing mu parliament kubanga buli kiseera bazze nga beeyongeramu baavuddeyo ne bagamba nti cost of living eriinye ne bagamba fuel price eriinye ne bagamba ne inflation nayo yalidde sente nezimalawo n'olwekyo twagala ebitundu 4 ku buli 100 ku allowance zaffe era weeziri bazitaddemu kati bamemba ba parliament basula mu bitundu bye tusulamu bagenda mu butale no mu maduuka gitugendamu tebalina nti edduuka lino lya bamemba ba parliament ekyo tekiriiwo ne fuel bagigula ku petrol stations zezimu ne zetugulamu n'olwekyo babeere nekisa ate teri muntu mu Uganda ng'asobola okusoma n'okuwandiika nga teyayita mu mikono gy'abasomesa
kyewuunyisa lwaki abantu beerabira mangu omusomesa ye yakukola kyoli naye bwe kituuka ku musomesa buli omu atambula nga teri kiriwo. N'olwekyo tusaba abazadde n'Abannayuganda bonna baveeyo balabe ku ddembe ly'omusomesa kubanga batulinyiridde nnyo ng'abasomesa. Okay, njagala ekirala kye tujja okwanukula oba gavumenti erina weebataddewo olaba nti oba ebafudde ebyana kuba bannyoboga nti mulimu ebyana n'abaana naye tugenda kuba tukoma tutandike tutegerere ddala oba gavumenti erina kyebayambye. Okyali mu programu Esibo 2 nange Moses Wamala katukomewo.